nebaza bakusayo banga aberuzira era awamu ne bifo byonna gye mpitidde kubanga batandika ettaffaali ddene nnyo bulamu bwange gikuweerezaako nkakasa nti kuno kwe kwagala kwa Katonda kwakoze era yampise mwesigwa manyi nti agenda kukola okutuukiriza byonna byengenda okutandikirako bingi ekisooka era ekikulu ennyo kubuulira njiri bwe kye nayitirwa right away nafunye call for ministry newaayo nenga ngenda kubuulira enjiri era menta wange Reverend Eri Waswa yaŋŋamba nti Katonda nga akuyisa okuwumwereza akuwasa abantu bano bonna bw'abakwasa ayagala kimu kubatwala okubatuusa mu kale obwe buweereza bwange obukulu obugenda era mission gyengenda okutandikira okubuulira enjiri naye enjiri tugibulira mu bintu bingi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.